Bisalongo bepommwe. Naffe gye tuli olwaleero tuli wano nnaku z'omwezi 4 omwezi guno ogwa Julaayi era wano mu America y'omu mambuka ebeera Independence Day. Okay. Kakati awatali kulonzalonza nsaba okwanjulira muganda wo. Mukulu Aloysius Sali yesaba Kristo wa Cathedral Parish. Sebo w'Oluganda nsanyusa okulaba. Oyinza n'okusooka ne mukuba omubala. Waawo sebo. Ssennya enkutu okyennyama. Omugema bw'afa kudda mulala. Omugema bw'afa kudda mulala. Nsanyusa okulaba Oluganda sebo. Okuwuliza. Yes sebo. Mwebala obuweereza kakati webala okukola enteekateeka eno n'ojja n'Oluganda lwange era watali kulonzalonza katwogere ku nsonga enkulu etukuŋŋaanyisizza akawungezi ka leero keeko okuba nti ate Oluganda lwaffe Musumba Bishop Severus Jumba agenda okujaguza emyaka egiweredde eddala gye mugenda okutwanjulira mu butongole ng'aweereza nga Bishop w'essaza lya Masaka Diocese. Ngenda kubasaba olwaka ababawuliriza aba n'ababagoberera musooke mweyanjule buli omu mpola mpola mu bufunze ate n'obuvunaanyizibwa bumwe mu kitundu kyaffe kino mu ssaza e Masaka. Kantandike n'Oluganda lwange leero kansala eddiiro anti ekitabo kikola kantandike Oluganda lwe mba nsaba abasooka okutweyanjulira mangu nnyo. Erinnya Aloysius Sali Ssaabakristu wa Kitovu Cathedral Parish. Ekisanja nno kiggwako obudde buno kuba twakitandika 2019 katondo tuli mu 2024. Mukama bw'anaaba ayambye tusaavinga ekirala naye nga Kitovu nga Cathedral Parish gye tutwala erimu ebisomesa 15 byebikola Cathedral Parish. So webale nsoboledde ate era kaŋŋende nzireyo ewa muganda wange ate era naye atuyanjulire yesi mugenyi nnyo wano mu studio muno naye era katukusakasanaddemu tweyanjulire mu butongole era naye n'obuvunaanyizibwa bwe mu ssaza. Abatugabira ku mukutu guno mbalamusiza nnyo era n'enjabeza gye muliko. Nze Donozio Mulinda mu Kitovu Cathedral Parish ku lukiiko luno oluteekateeka okukuza amatikkira g'omusumba waffe ogw'omulundi ogwokutaano. Ndi assistant publicity ate mu ssaza lyaffe lino naweebwa commission y'amakomera okubeera kayungirizi wa prison ministry mu ssaza. Okay, so neyanziza webale nnyo okuweereza naawe nga bulijjo. Kaakati amatikkira sebo publicity poko bigenda bitya tani gwoba osookera ddala otwanjulire ekiri mu ddiiro. Amatikkira gano tujaguza ki era enteekateeka zigenda zitagwa lunaku ki? Yandiba ng'asoomozeddwa sikyamuwulira bulungi. Ssebo kankomewo ggwe gy'oli Oluganda Ssaabakristu gwe otubuulire ku nteekateeka zino naawe oweerezaako kakiiko kano kateekateeka amajaguza era bigenda bitya? Weewaawo ssebo akakiiko kwendi engeri gyekiri nti dinale
ey'ekitovu gye baakwasizza okutegeka ekijaguzo kino. Dinale eyo erimu parishes 5. Olw'okuba nti ndi Ssaabakristu wa parishes emu ku ezo 5, ensonga lwaki ngenda butereevu ku kakiiko ako akateesiteesi. Dinale ey'ekitovu erimu parishes Kitovu yennyini, Kimaanya, Kyabakuza, Saza ate ne Kirowooza eri mu kuteekebwa okufuuka parish enzijuvu. Kati nezo ze zikola Dinale ey'ekitovu. Okay. Tujaguza emyaka 5 bukya Silverus Jumba Bishop waffe atikkirwa oba aweebwa obuvunaanyizibwa nga Bishop omujjuvu owa Masaka Diocese. Weewaawo sebo. Emyaka 5. Okay. Kaakati myaka 5. Myaka 5 gino olina by'oyinza okutubuulirako Bishop Jumba Tumujaguza byasobodde okukolako abantu bye twandagadde bamanye mu kiseera kino kyabadde ng'aweereza? Yesebo. Bishop Jumba emyaka 5 ng'aweereza ng'omusomba, kiyinza okugaa nti atusumbye bulungi. Atusumbye era olaba enkulaakulana Masaka Diocese yeetambulirako mu nkulaakulana ya waggulu. Akubirizza nnyo abantu okulaba nti balima, tuddayo ku kirime kyaffe naddala eky'emmwanyi, era n'akubiriza kumpi buli parish ebeerengayo n'omusiri gw'emmwanyi. Kitegeeza kinno ekyo nti parish bw'ebeera n'omusiri gw'emmwanyi tajja kujjayo yennyini abeere ng'ali mu kumwanyi ezo, naye abo bennyini abaliyo wansi baba bafunamu ejjamba okulaba nti parish ezo zigenda mu maaso. Bishop ku mulamwa ogwa liturujia atukubirizza nnyo okulaba nga tuzzaayo eddiini yaffe ku butabi. Era wenjogerera mu diocese obutabi busukka mu 7 kati obukoleddwa, obuyungiddwa ate nga buli active. Kitegeeza ki? Nti omusingi gw'eddiini yaffe guba gunywera nga obutabi wansi bukola. Era ne bwe kuba kwa nkulaakulana, ssente kyangu nnyo okuzinoonya nga tusimbye ku butabi. Atuwadde emiramwa egiwerako naye ng'ogiraba gisimba ku nsonga eyo okulaba ng'eddiini ebukala wansi mu butabi bwaffe. N'okwongera ate okumanyagana, kuba abantu bangi ddala mu kibuga nga Masaka bwe yafuuka city, waliwo abantu bangi bateemanyi. Buli omu asituka busitusi n'agenda, naye kaakati olw'obutabi obwo ogezaawo okulaba nti omanya ani akuliraanye, kikyakola, aye ne muyambagana. Atuyunze ku bannaffe abali wabweru, era twogerera ndowooza ayinza okuba akomawo leero nga atuyunga ku bannaffe abali mu nsi endala okwogera okulaba nti bagoberera ebiri ewaabwe e Buddu. Seweza ensonga ezo n'ebyenjigiriza. Era ataddemu abavuuka envumbulo, bafaada abavuuka envumbulo okulaba nti bagoberera enjigiriza bulungi. N'amenya ki n'aleka ki? Era ddala akoledde ddala omulimu gw'amaanyi, nange nzikiziganya naawe. Era nze gye ndi wano mu masekati ga Amerika, yajja eri twali naye wiiki nga 2-3 eziyise emabega, yali
yakutulambiramu ekitambiro kya mmisa nga tujjukira abajulizi ba Uganda emyaka 6 egy'abajulizi ba Uganda, ate era yabaddeko ne mu Bungereza era n'abaayo nabo yabadde nabo, era oli mutuufu okuba nti ndowooza ali mu kkuba akomawo. Ate kati ekijaguzo kino kigenda kubeera ludda wa, lunaku ki? Manyi nti mukaaga luno olujja ne nsaba oba osobola engeri gye tutera omwami Mulinda gy'atubuzeeko gwe mbuulira olunaku, ekifo, essaawa. Weewaawo ssebo, olunaku lujja kuba lwa 6 nga 6 omwezi guno, era emmisa ejja kubeera mu Kitovu Cathedral etandika essaawa 4. Emmisa ng'ewedde tujja kusisinkana ate mu Sports Arena. Jjukira nno mu Sports Arena gye baamutikkirira, era we tugenda okubeera n'entujjo. Wagenda okuba entujjo, tufune abatusanyusaamu, Nandujja tajja kulutumirwa mwana, n'abalala tujja kufuna n'essomero endozi erimu awo, abaana bajje nabo batusanyuseemu. Ssaawa nga 9:10 tujja kuba twabuka, naye lujja kuba lwa 6 ssebo. Ebisomesa byaffe binatabiramu bapariisi okukola wansi paka ku bisomesa. Nzijukira baffe ekyasomesa kyaffe ekyange mwe nakulira ekyasoma twayimbanga, simanyiwe nteekateeka ku kijaguzo kino kugamba bwoganye nti ku butabi okutuuka wansi, nsuubira nti obutabi obuuli awo otegeeza okukkirira wansi paka oba ku kisomesa bagenda kwetabamu batya? Engeri dinale Kitovu nga yeetegese, era mu Kitovu dinale mwe mujja okuva nnyo ebyensanyusa, naye nga parishes endala zonna zisuubirwa okubeeramu okwetabamu obutereevu mu kijaguzo kino. Bajja kujja n'ebitone ebitonebwa ebyenjawulo okudda eri omusumba, naye ate era okudda eri enkulaakulana eya diocese. Jjukira nti ssebo we twogerera tulinawo Cathedral Foundation nayo eyabagibwawo omusumba okulaba nga edduukirira engeri gye tukuza ekitebe ekyo kyennyini eky'ekitovu. We twogerera tuli mu kusitula ekizimbe gaggadde kya myaliro nga 4 nga kijja kwongera okuvaamu ejjambo okulaba nga Cathedral etambulira wamu n'omulembe. Kati kiri zonna tuzisuubira okubanga era kezijja nazo oyinza okujja ne seminti na biki ebina bijja kubanga bigenda ku kitebe okwongera okukiyoyoota obulungi. Era njagala okutegeeza ssebo nti aludde ebbanga nga tajjanko ku kitebe ayinza okulowooza nti ate tuli mu Amerika, atuuse Bulaaya. tuli Bulaaya. Waliwo enjawulo y'amaanyi. Ssanyu jjereere. Kaakati simanyi mwami osobola webali nnyo webali ddala tonoziyo simanyi oba amayingo gaali gakyataganyeemu naye labika nga okomyewo. Mbadde namyutinga akomyewo nange. Kaakati naawe ssebo tubuulire kati obibuulidde Ssaabakristu naawe yongereza okwo tubuulire ku byo mukulabako omusumba byasobodde okukolako ate era n'ebirala byonna bweyagala bamanye ku lunaku luno ku nteekateeka y'olunaku abantu bakoowole obaolyawo. Omusumba akoze omulimu gw'obusaseredooti ate era ng'omwepisikoopi. Omulimu munene tosobola
kugunyonyola n'ogumalayo naye nga wetumanyi nti omwepisikoopi awa ng'ogyeko okusoma misa ng'omusaseredooti omulala yenna atuwadde abasaseredooti bangi mu myaka 5 gino. Ate newangi gyatuuse n'akakasa abato mu ddiini ng'abawa konfirmasiyo n'abantu abakulu. Ssaabakristu nga bw'agambye ebyenkulaakulana, ebyobulamu n'ebyenjigiriza abitaddemu nnyo amaanyi, ate era awo akyasimbyewo erinnyo ng'ayagala okulaba nga omuntu takula bukuzi mu bya mwoyo byokka. Era amayengo gazzeemu ne gatusomooza naye kasisuubire nti akomawo sijja kumulindalinda. Ekituleese wano ne Ssaabakristu Mwami Sali kwe kukunga abakristu bonna mu ssaza lino ne wabweru waalyo okuviira ddala ku Butabi mu zooni okutuukira okuwambuka ku kifo mu dinarizi zaffe n'okutuukira ddala ku ssaza okujja ku Lwomukaaga olwa wiiki eno okoosa enkya kyenkana ebulayo essaawa ntono tugambe nti enkya ebulambale kubanga ebulambale tugambe nti enkya naye ku Lwomukaaga lwa wiiki eno okujja mu bungi tweyiwe mu kathedral ekubeko ti omusumba waffe tumuzzeemu amaanyi tulabikire ddala nga tuli buliga bwe ate nga naye awulire nga ddala ye musumba waffe tumusanyukireko nga tumyozayoza emyaka 5 essanyu lye tunaamulaga lijja kumwongeramu amaanyi ate okwongera okutusumba ekiseera ekiddako. Weewaawo ssebo kaakati era mangu nnyo kankozesa akakisa kano manyi nti emabega kaawo nakulengerako naye ndowooza mwali Kalungu nga mwenza okulambula ku basibe ate era bwadde weyanjula wagambye nti omu kuvaanyizibwa bwe okuba nti gw'oli mu minisitule y'abasibe
kino kyo ng'oli omusumba kikutta atya oba olina engeri gy'olina kyoyagala okutubuulirako mu layini eyo? Omusumba yatandikawo enkola mu budde bwe buno obw'emyaka 5 emabega eyo kyali tekirabika nnyo naye akitaddemu amaanyi. Abantu bangi wano nga bwe twayogerako emabega nti waliwo general condemnation oba ekiyinza kiyita otya oba oyinza kitaputa otya kwegamba omuntu bw'asibwa enkana atunuulirwa nga afudde atakyalina mugaso. Kyakomererwe. Akomererwe. Atugatta ffena. Omuzadde omulungi agatta abaana aba buli ngeri, abasobezza n'abatuukiriza, abakoze ebiriyo n'abakoze ebitaliiyo. Kwegamba omwana ko tulaga nti omwana ne bw'asobya era asigala nga wo okumuzaalokoka siri eryandibadde eddagala erisingirayo ddala. Mukadde wakyamedde ate wandibadde oyongerera ddala okukola omulimu ogw'obuzadde okulaba nga omugyamu omugaso, kubanga bulijjo ngera batugamba nti mwana mubi avumya nnyina n'ekitaawe. Eyo y'endowooza eri mu bantu baffe gye balina ku bantu abali mu makomera. Newankubadde ebifaanana bwetu naye si buli ali emabega w'emitayimbwa nti muzzi wa musango. Abamu babeerayo ng'oluusi buntu butonotono obubeera busaana balibwa ku levu ey'omukatabi mu kutabagana okw'omu n'omu, naye oluusi olw'okubulwayo oluusi oba bukugu oba bugunjufu n'osanga akantu akawedde akati ate oli kamuviiriddemu akatyabaga akamutwala mu bwone mu bulamu obwo. So afaananyi okututegeeza nti abali mu makomera tubajjukire, ate si kubajjukira bujjukizi naye nga mulimu gwaffe ng'ababatize gwe tulina ku baali abali mu makomera. Ndowooza ne musaale ez'ekisinde abali mu makomera tulina wetubogereza juno abaavu n'abanaku n'abasibe nabo ne tubateekamu, naye obujunya obwo bulina kuyita ate muffe. Kasaba neyanziza nnyo neyanzige okujjako nga mulinawo akatale keka, ndowooza obubaka tubufunye era tweyanziza nnyo tweyanzige. Akatale keka konna kisaawe eno kayisaawo. Ssaabakristu kafundikira endowooza. Ssebo okutegeka omukolo ogwo si kintu kyangu nnyo, era we twogerera tuli mu bajeti esukka mu miliyoni 7. Awo nno kitegeeza nti ekigambo ky'omusiraamu bumaali kikyetaagisa nnyo okulaba nga omukolo ogwo gugguka. Twebaza nnyo abo bonna abatuwadde ssente okuva mu dinale y'ekitovu ne wabweru w'eddinale okulaba nga omukolo ogwo tuguteekateeka, era tusuubira nti gujja kuvaamu bulungi. Twongera okukubiriza abatannamalayo mitemwa gyabwe nga bwe twali tubasalidde, ssente ezo ziveeyo tuleme okumaliriza omukolo nga tuli mu mabanja na kwewola. Twebaza abo bonna abatukwatiddeko naddala eyo ne wabweru kuba zibadde zijja ssente okulaba nga omukolo guno gugenda mu maaso. Tweyanziza nnyo ssebo. Nange mbeyanziza nnyo, mwebale ddala okufisa akadde ne mubeerako bagenyi mu studio yange wano. Attention!
all change-seeking Ugandans, the National Unity Platform USA Diaspora Team cordially invites you to the highly anticipated NUP Chicago 2024 Diaspora Convention. Join us at the prestigious Marriott Chicago O'Hare, located at 8535 West Higgins Road, Chicago, Illinois 60631 USA, from August 8 to 12, 2024. Get ready for an event like no other. Prepare to be inspired by our distinguished guests, including NUP party leadership from Uganda, members of parliament, and special guests from the United States Congress. Engage with renowned experts and representatives from civil society organizations as we collectively envision a new Uganda. Our theme for this conference is Envisioning a New Uganda. Together, we will strategize on an agenda that NUP will deliver to bring real change to Uganda. Don't miss out on our leading training sessions, dynamic youth workshops, thought-provoking panel discussions, and a rally for democracy that will ignite your passion for change.